الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ثم نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، أتندرز وواجتي والله تبارك وتعالى ويو الله تبارك وتعالى سانيو كتند ونام تند ما تفقنا ويو الله تبارك وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. الله تبارك وتعالى يا تشوسين بلا يوبد الله يكور الليل على النهار أتوسو الدويتو فوق وبسنا ويكور النهار على الليل أتى الله تبارك وتعالى يجري لا تسو وبسنا نبيلا كوستين كواتشلو أو من يجون أتينا مياميكو washima Allah tabaraka wa ta'ala koze bintu bingi nnyo awamu n'ekyo nga tewali kitonde kyonna kiyinza kuleya neki obulamu bw'omuntu bwonna okubeerawo kwo kwonna tebuliiko mabega wa kitonde kyonna Allah tabaraka wa ta'ala. N'olwekyo twebaza Allah tabaraka wa ta'ala oluvannyuma lw'okuba nga tumaze okumutenda n'amatendo g'amajjuvu gonna tumwebaza olw'okuba nti atutuusizza ku jjumiyo lwaliro nga tukyalimu ababalamu. Oyo Allahu tabaraka wa ta'ala eyatujja mu Shaabaani w'omwaka oguwedde n'abeera ng'atweda ku Friday ya Shaabaani y'omwaka guno nga tukyalimu ababalamu. Tetulina kyetwamuwa, sigamba nti ffe tusinza okumutya, sigamba nti ffe tusinga okukola emirimu emirungi, sigamba nti ffe tusinga obugagga, sigamba nti ffe tusinga okweyisa obulungi mu duniya muno. Mubadde buyinza bwa wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala okubanga mwana tu Shaabaani akusangawo bukyali mulamu. Baganda baffe bangi mube mulimu abakkiriza, mube mulimu aboononefu, mube mulimu abalongoosa, mube mulimu aboonoonyi, bonna Allahu tabaraka wa ta'ala yabatwala naye weesimye okubanga okyaliwo. Ensonga lwaki abantu bangi tusaanye twebaza Allahu tabaraka wa ta'ala naye weesanga ng'ennamba esinga mu bantu bebaza Allahu tabaraka wa ta'ala. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. abantu bangi tebebaza wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala ku byengera by'aba bawadde.
omwana Adamu ategeera ekyengera nga kimaze kumuvaako, omwana Adamu okutegeera nti Allah ekintu kyamuwadde kyengera nga kimaze kuba nga kimuvuddeko, omuntu ategeera nti obulamu kyengera eyo Allahu tabaraka wa taala bwabuggyeko. Nebwe oba ofunye omukisa okumanya nti obulamu buno bw'olina kyengera mwanattu waali badde obukozesa ebyo ebisaana okukozesebwa. Akaseera nga kakyaliwo nga tonnaba kubanga osinkana wa kitiibwa Allahu tabaraka wa taala, wabanga akyakolesebwa okyali mulamu okyalaba nga buli kimu ekiyungo kyo kyonna kikola, beera nga webaza wa kitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Tumwebaze Allah kuba byonna byatuwa tewali kyetusasulira yadde n'ekimu. Maaso g'osasulira, mukka g'osasulira, Allah okubanga akuwadde ng'oyogera, Allahu tabaraka wa taala akuwadde okubanga owulira, awamu n'ekyo ng'otambula. Twalisanyo twebaze Allahu tabaraka wa taala olw'ebyengera byatuwadde, kuba teri ayinza bituwa singa Allah batabituwadde. وإن اجتمعوك على أن ينفعوك بشيء لم يضروك إلا بشيء. awo nebeekuŋŋaanya ensi yonna babeeko kyebagasa omwana Adamu, tebalina kyebasobola kumugasa okugjako Allah kyasazeewo. N'olwekyo byonna bye tuli mu duniya muno bye Allah. Ekyokubiri beera nga weebaza Allahu tabaraka wa taala olw'okuba nti mwana tugga oli musiraamu. Bannange zonna si ddiini, inna ddiina inda Allahi al-Islam. Eddiini emanyikiddwa mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala ya busiraamu. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Omuntu yenna alijja mu maaso ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala ng'alina eddiini endala etali busiraamu, mwanattu agenda abeera mu khasaara yawma alqiyama, agenda abeera mu kubonabona. Baganda baffe bakola kaweefube, wallahi bamenyeka, naye nga kibamenyekera tekiriimu. N'obasanga nga bafaayo basaba, basula basaba. Sanga abakatuliki batambuza bigere okuva gye bava bagenda kulamaga. Bigere kaweefube w'amaanyi nnyo naye agenda bafa bufi. Weesimye nnyo okuba omusiraamu. Kyekyengera ekitalina kyengera kikyenkana mu duniya muno. Era waalisabye nnyo Allah atuke okujja mu bulamu bw'ensi eno ng'oli musiraamu. Inna alladhina kafaru wa maatu wa hum kuffaaru ulaika alayhim la'natullah. Allahu tabaraka wa taala atuga mu Qur'ani ekitiibwa, inna alladhina kafaru, mazima ddala abakafiri, wa maatu, singa kamutanda okuva ne kumusanga, wa hum kuffaaru, mwanatunga mukafiri, ulaika alayhim la'natullah. Mu kaseera ako Allah amussaako ekikolimo kye, afaaliko ekikolimo kya Allah. Walmalaikatu, si kya Allah kyokka, ne bamalayika babikolimira, wannaasu ajma'in, n'abantu bonna abasigadde ku nsi basigala nga bamukolimira. Mu bantu mwe muba maama we, mwe muba mukyala we, mwe muba abaana be, mwe muba abantu be, bonna basigala bamukolimira olw'ensonga emu, avudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ekyamutuma takitudde. Bannange omulamu gwaffe wano ku nsi, ku duniya kuno busiraamu, kola ddiini yaffe. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allahu tabaraka wa taala tiyabeera ng'atonda abantu kw'ossa n'amajini okujja kwesonga emuddiini. Osinza Allahu tabaraka wa taala, weesiimye okuba omusiraamu. Ekyafaayo kino omukyala yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amubuuza nti ya Rasulallah, aina abi, taata wange ali ludda wa? Omukyala yali yasiramuka nga taata we yafa nga si musiraamu. Nabbi n'amugamba finnaari, taata we ali mu muliro. Mukyala n'awulira ennaku n'agenda nga amaziga gamuyitamu, wayita akaseera akomawo eri Nabbi amubuuza, ya Rasulallah, aina abi, taata wange ali ludda wa? Nabbi n'addamu n'amugamba ekintu kye kimu nti finnaari, taata we ali mu muliro. Basahaba ne beewuunya, balaba ansa Nabbi omukyala agimuwa direct. Mukyala n'akomawo wayisa akaseera alowooza Nabbi amwerabi, n'amubuuza nti ya Rasulallah, aina abi, taata wange ali ludda wa? Nabbi n'amugamba nti abi, n'agamba nti nze taata wange, wa ummi, ne maama wange, wa abuki, ne taata wa finnaari, bonna Allah yabateekeyo olwansonga emu, baafa si musiraamu. Taata wa Nabbi w'omuliro ne maama we w'omuliro, gw'oli musiraamu. Kyengera ky'amaanyi.
Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba nti yali wamu ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'agenda ila mantiqati al-abwa ng'agenza okulambula entaana ya maama we. Naye batuukayo alengera Nabbi akwata kiringa nga wonagamba nti akatina akakwata n'akasula ku ntaana ya maama we n'asirika n'akaaba teyavaamu kigambo kyonna. Lwaki? Ekyamugana okuvaamu ekigambo nti tiyasamira yadde ku maama wadduwe olw'ensonga akimanyi maama waaviira mu kabuli awo agenda mu jahannamu, agenda mu. Kati gwe weesibye okubanga oli musiraamu kyabbeeyi era tutundanga obusiraamu bwo olw'edduniya, towangayo obusiraamu bwo olw'obuntu bw'edduniya buno, tolekanga wessala olw'ekuba edduniya bwebusiraamu. Kyekyo Allahu tabaraka wa taala kyeyatumaze naawe, kyekyo Allahu tabaraka wa taala kyeyasingisa n'Abbi alayhi salatu wassalam, kyekyo basahaba radiyallahu anhu lwaki baalwana, byensonga lwaki ffenna tukolakaweefuba okubanga eddiini ya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala egenda mu maaso. Busiraamu tutegeere obusiraamu bwaffe tukolenga ebulagira oba osanga tunatuuka mu maaso ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala ng'atusiimye. Yenna aliva mu duniya muno nga talina busiraamu talina mirembe. Yenna aliva ku duniya kuno nga talina busiraamu, talina la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah, talina busiraamu, talina mirembe mu maaso ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Tagenda kubeera ng'afuna ku ssanyu, essanyu ly'abaddemu wano ku duniya liba likomye, abaamaze. Tagenda kuddawo kubeera ng'afuna ssanyu lyonna, obulamu bwe bwonna obusigadde obutali mu kufa. Era olunaava mu kabuli awo direct jahannamu, Allah agenda muyingiza muliro. Allah yayogera ku lyogamba la yamuutu fiiha wala yahya, temulimu obulamu obulungi ate tugenda fiira. Kyekiri muliro. Ebigambo bino bitugamba ne tulabanga ebyokusaaga, ne tulabanga ebitagenda beerawo kati, naye gy'okoma okuwangoola obulamu bwo, gy'okoma okusembeera kaburiyo, gy'okoma okusembeera Allahu tabaraka wa taala. Omumanyi omu omuyita Fudayl ibn al-Ayyad yasanga omusajja n'amugamba nti kama atat alayk, musajja gwe wakawangaala emyaka emeka. Omusajja n'amugamba nti situna sana, ku nsi naakamala emyaka 6. N'amugamba nti emyaka 6 gy'omaze ku nsi tasiiru ila rabbik, ogimaze ng'otambula ogenda kusinkana Allah wo, tushqan tablugha, onaatera okutuuka. Muganda wange ampuliriza emyaka gy'olina wano ku nsi, kagiba 2, kagiba 3, kagiba 25 oba 5 oba 6, ogimaze otambula genda kusinkana Allahu tabaraka wa taala, tushqan tablugha, onaatera okutuuka. Onaatera okutuuka. Essaawa yonna tugenda kusinkana wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Tosirire entanda buli lunaku, bagenda buli lunaku. Owulira otya muli nga mugenze musitudde mugenze Saudi, mugenze mukola hijja, mwemuvaayo abantu bashopingira abantu baabwe baletere ku bantu baabwe ebyewaka bye bajjise Makka babireete bebawe. Olabika otya nga ovaayo tolina kyokuzeeyo okuleetera ku bantu b'ewaka. Owulira otya muli nga banno bayitaga bagula, onaagula kino onaagula kiri, kyekimu nga tugenda mu maaso ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Weesibirire entanda gy'ogenda okuzzeeka, wano si waka. Ewa Allahu tabaraka wa taala gye twava era gye tugenda okuddizibwa ye waka. Weesibirire entanda, akaseera kanaatuka nga bagamba nti bannange abagenda tugende, ng'erinnya lyo lize mwana abagenda, ng'olina entanda gy'ogenda okuyimirira nayo mu maaso ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa. Weesibirire entanda esinga ey'okutya Allahu tabaraka wa taala, tutye Allah. Baganda bange tetukyatya Allahu tabaraka wa taala, yensonga lwaki Allahu tabaraka wa taala azze nusura mu duniya, ajja baraka mu nsi. Lwensonga twava mu kutya washimwa Allahu tabaraka wa taala ne tutya bitonde binnaffe. Twava kutya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala, yensonga lwaki ofaanana nga wofaanana, yensonga lwaki wakaawo music alinga music, yensonga lwaki wakaawo abaana bo bambala naye bambala. Osanga abakaba omusiraamu ng'abaana bo tebamanyi ne kusaala, nga tebamanyi kusaala, omukyala tamanyi kusaala, naye nga ggwe gy'onosaala salatan, olowooza maaso ga Allahu tabaraka wa taala onaaba oyimiridde maaso ga Allah, Allah amaze okubala minzaani y'enzitoye,
bagamba yingira ejjana onayingira nga mwana wakyali mu bbaliyo oba mukyala we ngaakyali mu bbaliyo. Tutya Allahu tabaraka wa taala tugondere ebyo byatugamba okukola, tubeere abasiraamu abannama ddala. Oba osanga tunamusigana ng'asinga okuba ng'atulabako ne tusuddeyo bannagamba ku byawasiibwa Allahu tabaraka wa taala, tukola bye twagala, tukola mirimu gyaffe. Omwana Adamu alaba ng'okuva ku lumajja ayimirizeewo esitwala, wallahi esitwala esitwala eddakiika 5 ku 7 oba 10 aluddewo ennyo. N'akadde akalaba kamutwalira ebiseera, bakasitoma bagenda sipiidi gye tuddukirako okugenda mu muliro, ate esinga sipiidi gye tugenderako mu jjana. Bannange ku nsi kuno kwe tuli, naye essaawa yonna tusitula tugenda kusinkana Allahu tabaraka wa taala. Osanga omwana Adamu nanga ati munnaaye weefeeko, genda osaale swala etu ogenda kufa. Nagamba nti tukyalina ebyokukola, tetugenda okufa. Yesu tugenda kufa, naye tetugenda kufa kati. Nagamba nti nze nfa obalala ntuusa okufa, naye ngayogera ebyo ayinza nga nekyataba yamuziika nga nejjajjawo ali mu ttaka awamu nekyo ng'alina be yaziika ku baana be nga tebannaweza myaka gy'alina. Lowooza nga myaka seera ogenda osinkana Allahu tabaraka wa taala. Mishoni yatuleesa wano ku nsi ffenna twagivaako kusaasanya ddiini ya wasiwa Allahu tabaraka wa taala, kukola kaweefube wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naye twabivaako tukola byaffe bye twagala. Ensonga lwaki embeera efaanana nga lwefaanana, amazambi gayitiridde mu dduniya. Abaddu batoga Allahu tabaraka wa taala okutuusa ku mbeera nga tebalina kye batya okukola buli kimu kye baagala. Naye naffe abasiraamu tutudde tulaba Allahu tabaraka wa taala ajogebwa. Omuddu yabadde kututtuka yayisiza Qur'an, yagiyisizza n'agikubako omuliro, n'atoga wasiibwa Allahu tabaraka wa taala nga tulaba. Olowooza omulimu gwa wasiibwa Allah tugukoze? Twefuddeko ffe ng'abasiraamu. Allah wanakuyimiriza mu maaso ge n'agamba nti nakutuma obeereyo ku busiraamu bwange. Olina kyokoze ku ddiini ya wasiibwa Allahu tabaraka wa taala, olina kyoyiza omwanjulira ng'agambye nti munaye kino na kino. Wasala malamu bali tetwafiiriddeeyo, tukola bye twagala. Omwanadamu tatya Allah kumulaba ala almasiya ng'akola ezambi, kyawunyisa tutya bantu bannaffe. Olina ezambi lyotosobola kukola olwokuba gundi akulaba, sahibuka mukwano gwo. Naye batala ati nfe okulina kijja ddi magezi go nti Allah akulaba. Naye olwokukola ezambi olwokutya Allahu tabaraka wa taala. Yastaghfiruna min annaasi, tutya abantu wala yastaghfiruna min Allah. Allah tumuvuddemu. Allah agamba huwa ma'akum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl. Buli kimu kye tukola, buli kimu kye twogera Allah abaawo. Akasaga gatuuka tugenda kuyimirira mu maaso ge, tugenda mwanjulira ki? Saawa yonna osimbula ogenda kusinkana Allahu tabaraka wa taala. Leero oli ekyo toliiwo, leero oli ekyo toliiwo. Saawa yonna ogenda lowooza nyakaseera mayitire wentuusibwe waka, notakabira abaana boolesi nokabira ekinnya gy'olaga. Byonna ebitutawanya wano ku duniya tewali kye tugenda nakyo mu maaso ga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. N'olwekyo baganda bange ab'ekitiibwa, weefeeko akaseera konna osimbula ogenda kumusinkana Allah. Naye kikyogenda omunyonyola nga ne byatutuma twabivaako, tukola byaffe. Qur'ani twagisengukira ddala, Qur'ani twagiviirako ddala. Osanga omwana Adamu nga tamanyira kusomako ddala Qur'ani, naye nga amaze emyaka 3 mu busiraamu. Wabula yazaalibwa musiraamu, akuza abazizza emyaka 5 naye nga tamanyira kusoma Qur'ani, naye ng'asaala buli lunaku. Golowooza mu kabuli awo ebuzi bya Qur'ani tebiriiwo. Olowooza bw'obala kulema okusomera wano ku nsi, ogenda kisomera mu kabuli. Ogenda okusala wano ku nsi, oliize Allah amale kujja bumaliro n'asaalira. Weetereze ng'okyalina obusobozi ku kintu Allah kyakuwadde. Buli kyengera Allah kyakuwadde agenda
agenda kikubuuzaako, wegaba amaaso Allah agenda gakubuuzaako, wekuli wenyegeye Allah agenda bikubuuzaako. Alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Jukira akaseera Allah wagebuzibu mwaguno wa tukallimuna aydihim, emikono gyogere, wa tashhadu arjuluhum, amagulu gaabwe obujulizi kuggwe ng'ategako. Buli kyongera Allah kyakwadde agenda kikubuuzaako nga kosoma ebawa ku ddiini yo. Wegaba amaaso Allah agenda kubuuza wagakozesa ki? Wagakozesa ki? Wegaba amagulu wagakozesa ki? Wagira emikono wagikozesa ki? Bwanya okubanga otegeera nga buli kimu kyolaba okitegeresa okugamba nti ono gundi ono gundi. Olowooza abawalu balya mmere ekiggo gye bawaza okulya, Allah n'abeera nga akulekawo ng'otegeera bana abasula eddalu. Olowooza balina kye bakola Allah ekyamaanyi. Olowooza bo baali tebasaala nga gwe osaala. Wesanga balina magezi nnyo n'okusinga. Allah n'akulekera amagezi n'ozaalibwa okuva ng'okyali muto, ozizza emyaka 10 otegeera, 20 otegeera, 30 otegeera, myaka 60 otegeera. Allah n'atuka okujjagula muno ng'otegeera bulungi olaba n'ova bulamu nga tumanyina kusoma Qur'an, nga n'essola gy'obadde osala tugimanyi. Awo tuba tukoze Allah kye yatutuma. Ekyo baganda bange twefeeko ku ddiini ya wasiwa Allahu tabaraka wa taala. Nga twefuddeko mu duniya muno omwana Adamu omusanga nga kaweefeeyo yenna omwaka guno tuguyingidde mupya, saba Allah nzije mubupangisa nzimbe. Allah nkusaba muliyo emmotoka nawe nkoye pikipiki betusaba Allahu tabaraka wa taala. Naye wali wasabyeko Allah, ayi Allah omwaka guno nyamba atisi mpatie juzu 5 mu Qur'an. Ay Allah omwaka gwonna mbadde simanyi kusaala, Allah nkwateeko omwaka guno atisi njiga okusaala byensala nga byaddala. Olowooza Allah swala ze nfaagala zibala. Allah abala swala namu era gy'ogenda okuyimira nayo mu maaso g'abasiibwa Allahu tabaraka wa taala, gy'agenda okukubalirako, gy'ogenda okuyingirako ejjana. Bw'oba teweefuddeeko mu ddiini, bino byonna bye tufuuka wano ku duniya tewali ky'ogenda nakyo. Almaalu walbanuuna ziinatul hayaati dunya, byonna ebitunazamu maali, abaana, byakawunda byasi. Bw'ova bulamu bw'ensi eno tolina ky'ogenda nakyo mu kabuli awo, ogenda wekka. Hadithi ya sallallahu alayhi wa sallam yabeera nga tugamba omwana Adamu singa ava mu bulamu bw'ensi eno nga tugenda okumuziika awolekerwa ebintu bisatu, naye ebintu bibiri bikomawo n'asigala n'ekintu kino. Ekyoku kyegamba nti abantu be bamuwerekera tugenderako ne tukuziika. Wamaalihi n'emmaali ye emaze ebbanga ng'emeereza ne basiibwa Allahu tabaraka wa taala, naye egenderako. Wa amalihi n'emirimu gy'abadde akola, oba mirungi oba mibi, oba swala oba mazambi, tugenda nabyo. Naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bagamba nti ebintu bibiri bikomawo n'osigala n'emirimu gyo. Qur'ani gye wasoma wano ku nsi yegenda okugasa wansi awo. Eswala gye wasaala wano ku nsi ng'ogitaddemu obwegendereza, ng'ogitaddemu obugonvu, ng'okimanyi obidde mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala, yegenda okutaasa wano. Bino byonna bye tuliko tewali kye tugenda nakyo. Bisawo akadde olw'eddiini yo, bisawo akaseera olw'eddiini yo. Tekirina kye kikujja kujja mu maaso ga Imamu n'omugamba nti munnange so mpulirize mu swala yange entuufu. Agambe nti oluwalabu lutuufu ndi alhamdulillah, kati mugambe nti kati bitegeeza ki? Lwaki tutufuddeyo ku ddiini ya wasiwa Allahu tabaraka wa taala tetutegedde biki byetegeeza. Qur'an yote tutusomye tutegedde ubaka Allah watugamba. Message ya Qur'an Allahu tabaraka wa taala jatuwa. Nete twefiridde tusuddeyo nagamba okujisoma lwaki tetumanyi byetegeeza. So nga tusobola okubimanyi. Tala chokulabirako singa omusajja abeeri musajja mu lugwala najja nasanga n'omuzikiti nayimirirawo nayogera olugwala lwe nga lungi, omala n'atambula n'agenda. Wajja dakiika 2 aba UPDF ne bajja ffenna ne batwala ne batukuba emboobo ne batwala ne mukomera. Singa omusajja yali yazinga atulabula ku bantu bano tuba twaganyuddwa, tetwabitegedde bye tugambye. Kati ya Qur'ani Allahu tabaraka wa taala yagituwa etulabula ku kyekigenda obeerawo yawma al-qiyama, kyekigenda obeerawo mu kabuli, kyekigenda obeerawo ku mwana Adamu singa bajemedde Allah ne tutabitegeera. Yensonga lwaki amazambi gasuse mu duniya, yensonga lwaki obwononefu bususe awamu n'ekyo ng'ate abakulembera bashekhe olabanga ow'amaanyi gwe baali esimisizza bakunyumiza nti Sheikh gundi yakoze kino n'ogamba inna lillahi wa inna
وإنا إليه راجعون. تفضلكم كل نجيز وجتي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فبنا بكرشتي وأنفسك بكم بيانجي twetereze Allah kyatuwaddewo akaseera katono kyawunyisa mwanadamu abeera wano ng'asigaza essaawa 2 oba 3 ku duniya naye ng'ebirowoozo bibiri myaka 3 myaka 4 mu maaso. Allah aba akyakuwadde akaseera tugenda mu Ramadaan. Saba Allah atutuuseeyo. Ramadaan yesembedde naye amagambo ku mannya ga Ramadaan shahru tilaawatil Qur'aan, mwezi gwa kusomera mu Qur'aan. Wefika akaseera kano oyiga okusoma Qur'aan. Ramadaan egenda okutuuka ng'osobola okutulako wansi n'osoma Qur'aan. Shahru tawba, mwezi gwa kwenenyeza Allah. Tukola bingi omwaka omulamba, tukola bingi ddala mu bizinesi gye tuwangalira, maka gye tubeera, abantu be tuwangaala nabo, tunakuwaza abantu. Tugenda mu mwezi gwa kwenenyeza wa kitiibwa Allah tabaraka wa taala. Wefeeko tula wansi, kakkanya amalala, wekakkanye wansi newonaakola otya ogenda maliriza ogenzaawo mukabuli, newabeera wamalala otya, newabeera olina sente zinkana zitya, ogenda maliriza ogenze mukabuli. Abantu bakoze nnyo Allah n'abagaggawaza, teri yali akoze Allah n'amutaasa kufa, taliyo. N'olwekyo Allah aba akyakwazise ku bulamu, kuba butwazika bwazise. Singa bwali bwaffe nga butuwa singa tetufa, Allah aba akyakwazise ku bulamu ng'akyakuwadde akaseera ku duniya kuno koleramu ebyo byayagala. Baleme kubeera mbadde abagenda okujja mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Allah tunyumiza mu surati Sajda n'agamba nti walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bajja kujja mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala nga balaga nti bawansi nnyo, nga bagonvu, nga bakotesa ebyenyi byabwe, bagamba nti rabbana, ayi mulazi waffe, absarna, ayi Allah tulabye, wa sami'na, era tuwulidde buli kimu, farji'na, ayi Allah tuzzeeyo, na'mal salihan, tukole ku mirimu emirungi. Allah bwe yatutonda, Allah tuzzeeyo, tukakasizza. Nolwekyo mwanadamu kolera wano ku duniya. Omuntu ali awo mu kabuli yeegomba Allah mpoye olunaku lumu, yalaba olunaku lumu lumumala okukoleramu ejjana, naawe ali ku nsi olunaku lumu bwe luti lukumala okuyigiriramu ejjana. Kola. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ربي زدني علما وارزقني فهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والتابع التابعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. واقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله